Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God. Twebaza Mukama, twebaza Katonda olw'obuweereza obwa online. Twebaza Mukama olw'abaweereza bonna abali mu kifo kino, Canaan Land Family Arise and Shine Ministers. Hey, hallelujah, hallelujah, hallelujah. This is Sunday service. Yes, no Musumba Jacqueline. Amina. Olunaku olwaleero mu saavisi yaffe tugenda kusoma ennyiriri bbiri amiina nga zivudde mu kitabo kya Isaaya 66 olunyiriri olw'omunaana n'olw'omwenda. Amiina. Theme ojja kugyefunira through this word. Amiina. Buli omu afune thiimu ye olunaku olwaleero. Gwe ekigambo okitegedde otya? Gwe ekigambo okifunye otya? Amiina. Gwe wandirabye nti thiimu ey'ekigambo kino olunaku olwaleero ebeere ki? Amiina. Mukama yeebazibwe. Haleluya, haleluya. Tuli mu Isaaya 66 olunyiriri olw'omunaana. Amiina. Isaaya 66 lunyiriri lwa 8 n'omwenda. Bayibuli egamba bw'eti gye ndina wano ey'oluzungu. Who has had such a thing? Who has seen such things? Shall earth be made to give birth in one day? Or shall a nation be born at once? For as soon as Zion was in labor, she gave birth to her children. Amiina. Oluganda, ani eyali awulidde ekigambo ekifaanana bwe kiti? Ani eyali awulidde ebigambo ebifaanana bwe biti? Ensi ezaalwa ku lunaku lumu? Oba tuwulidde ekibuuzo ekyo? Abange, gwe wali olabyeko ensi n'ezaalibwa ku lunaku lumu? Nedda. Era ne Katonda mu lubereberye agamba nti olunaku olwasooka n'atonda kino na kino. Bible scholars where you read your Bible. Olunaku olwokubiri n'atonda kino na kino. Olunaku olwokusatu n'atonda kino na kino. Olunaku olwokuna, olunaku olwokutaano, olunaku olwomukaaga, olunaku olw'omusanvu. Ekitegeeza olunaku olw'omusanvu yawummula. Temunkwata bubi. Mukama waffe yeebazibwe. Ekitegeeza n'ensi gye tulimu teyakeera bukeezi ku makya. Katonda teyakeera bukeezi ku makya n'agisimba papa neeyimirira. Nedda, teyazaalwa lunaku lumu. Mukama waffe yeebazibwe. Abooluganda, tusooke tumaleyo ennyiriri tulyoke tutandike okubuulira. Mukama waffe yeebazibwe. Anti osobola okumbuuza ate oli eyo nani? N'omwoyo omutukuvu ali wano nange tuli kubuulira kigambo. Amiina. Wulira, ensi eyinza okuzaalibwa olunaku olumu. Gwe gundi kyoyagala okola olowooza kinaazaalibwa mulundi gumu? N'omwana gwennyini gw'ozaala olowooza omwoyo omutukuvu, olowooza w'obeera mu bufumbo ng'olina omwami wo n'omukyala, omwana mumufuna ku lunaku olwo omukazi omukyala n'afuna olubuto era n'azaalirawo? Nedda. Mukama waffe yeebazibwe. Abooluganda, haleluya. Katugende ku lunyiriri olwoki olw'omwenda. Wulira olw'omwenda. Isaaya 66 olunyiriri lwa 8 n'omwenda. Kati wulira. Shall I bring to the time of birth and not cause delivery, says the Lord? Shall I who cause delivery shut up the womb, says your God? Tuwulira abooluganda. Ndituusa ekiseera eky'okuzaaza n'entazaaza bw'ayogera Mukama. Ndituusa ekiseera eky'okuzaaza n'enzigala olubuto bw'ayogera Mukama Katonda wo. Mukama waffe yeebazibwe. Abooluganda, kati tulina okutegeera nti byonna bye twagala mu nsi bino, mu nsi eno, Mukama waffe yeebazibwe, they cannot be formed in one day. Mukama waffe yeebazibwe. Abooluganda, naye akaseera kano ak'okuzaala kayina facts zaako. Mukama waffe yeebazibwe. Abooluganda, facts about the time of giving birth. Mukama waffe yeebazibwe. Abakyala munjulira abaali bazaddeko,
kaseera kana ak'okuzaala ng'otuusizza okuzaala kano kaseera buli omu abeera ku bunkenke va kuba n'abantu abatafaayo kati ennaku zino oba ozaala oba tozaala gwamanyi naye nga mu butuufu munnaakwagala nga ne famiri gye wafumbirwamu ekwagala ne famiri y'omwami wo babeera ku bunkenke bannaye omukyala w'omwana waffe agenda kuzaala wuyo ali mu ddwaliro babeera ku bunkenke kubanga kaseera kaba kakufa na bulamu kubanga tulabye bangi nga bafiirayo omwana n'afa maama n'afa ne bakola operation ono bamusaze ekiso omwana agenze nasigala ng'ajjajjaba bulumi naye ng'omwana tamulabako kati akaseera kana ak'okuzaala namba 1 olina okweyawula weeyawula mukama waffe yeebazibwe ate n'okolagana n'abantu abaali bazaddeko ate abazaalako ne bawangula ne baguma kubanga ojja kolagana n'omuntu atazaalangako oba eyalemererwa akugambye gwe nno olubuto luli kuluma otuusiza ekiseera ekyokuzaala nange nza munnaye lwanuma era nennemererwa munnaye omwana nemunyigira mu magulu n'afa kati oyo tagenda akuwa courage oyo tagenda akuwa maanyi olina okutegeera akaseera kano ke kaseera k'olina okweyawulira okolagane n'abantu omuntu eyazaala n'asindika omwana ajja kujja kugamba ejjaki guma kano akaseera yina kayitamu ogenda kuzaala ng'omukazi omwebulaniya guma ono omwana ogenda musindika omulundi gumu agweri bwekityo bwe kiri byonna byoyagala okola byonna byolowooza okukola muganda wange kolagana n'abantu abaali bakoze ku bintu ebyo bana business where are you Jesus reigns international billionaires where are we mukama waffe yeebazibwe if we start up business tulina okolagana n'abantu abaali bakoze ku business eyo ate ne bawangula ne bagiyitamu nga bawanguzi naye singa ogamba I'm going to partner with somebody in business but you're partnering with someone abadde akola losses zokka ajja kugamba oyagala kola business ki botiki mama botiki nga nyingi mu Kampala wano forgetting nti abantu bambala emisana n'ekiro mukama waffe yeebazibwe haleluya ajja kumalamu amaanyi kaseera kakuzaala mukama atuusizza akaseera agula olubuto omwana afulume naye abantu b'oli okolagana nabo failures in life abantu b'oli okolagana nabo baalemererwa okuzaala mukama waffe yeebazibwe gwe kyoyagala okuzaala yakirabanga ekizibu agamba ekyo oyagala akola ki ogenda kusomeseza baana wa naye makerera omwana agenda wakiri omwana yandimufunidde wano omudaala n'atandika okusiika amandaazi shut up mukama waffe yeebazibwe bw'oba walemererwa naye ono mukama bw'ali atuusizza ekiseera eky'okuzaaza agula olubuto kubanga abuuzizza eno nakibuuzo nti ensi eyinza okuzaalibwa mu lunaku lumu gwe kyoyagala okola osobola okikolera mu lunaku lumu abooluganda ndina muganda wange wano atera anjagala nnyo aŋŋamba nti mukyala mugagga bwatyo bwampita naŋŋamba mukyala mugagga oyagala obugagga nno bya ddala serious ne mugamba yessebo mbwagalira ddala naŋŋamba naye kati okozeewo ki n'owulira mukyala mugagga kyamuddamu n'agamba gundi obugagga bw'oyagala tebugenda keera ku makya bukugwire nti pa lwakuba oyagala obugagga mukama waffe yeebazibwe n'agamba tambulako eyo noonyaayo ekazi nga 40 g'obeeko ky'oteekako mukama waffe yeebazibwe nga ndaga nti kyenjagala obugagga bwenjagala tebugenda kuzaalwa mulundi gumu esente zijjula ennyumba eno gyendimu nga ndaga nti ntandiikire wano nga bwe neeyatulirako ndi mukyala mugagga ntandiikeyo ne ekazi ey'emisooli ntandiikeyo ne ekazi ey'ekintu ntandiikewo n'ekintu kyendi okukola mukama waffe yeebazibwe
ogenda okulaba nga bigenda bizaala obugaga bwembadde ennyimba bwensabidde nga butandika okuyingira. Mukama waffe yeebazibwe. Abooluganda tuli mu Sunday service naye ekyawandiikibwa kivudde mu kitabo kya Isaaya 66 olunya olw'omunaana n'olw'omwenda. Bayibuli egambye ani eyali awulidde ku kintu bwe kiti? Ani eyali awulidde ku kigambo bwe kiti? Olaba n'essaawa zino awo mu covid waliwo olugambo olwatambula nti omwana yazaalwa n'ayogererawo nti munywe enimu, simanyi mutabuleme hani, simanyanga mu mazzi gwokya, naye buli omu yeewuunya. Byawandiikibwa byonna bye tuwulira mu nsi muno biri mu bayibuli byawandiikibwa. Ani eyali awulidde ku kigambo bwe kiti? Oba gwe wali okiwuliddeko oba wali okirabyeko omwana n'azaalwa n'ayogererawo? Ffe tumanyi omwana azaalibwa, omwana n'akaaba, awo ne tutegeera nti mulamu. Omwana ne bamuyonsa paka ku myezi 6. Omwezi ogw'omusanvu ne batandika omutesitingako amata, akamonde. Naye ennaku zino munnaayo bamaama babyonoona. Wiiki omwana ali ku mata aganywa, tebaagala kuyonsa, bawoza simanyanga siina mabeere. Kati batataganya pulaani za Katonda, balinga abawakanya n'ekigambo kya Katonda nti anyonse omwana paka myaka 2 kyeki. Mwezi gumu maama asuddawo omwana because of work, agenze ku mulimu, omwana amwerabidde, omwana amuleseewo. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. Wulira ekyawandiikibwa Isaaya 66:8 nti ani eyali awulidde ku kigambo bwe kiti? Ani eyali awulidde ku bigambo ebifaanagana bwe biti ensi esobola okuzaalwa mu lunaku lumu? Amiina. Mbadde ku bamaama. Maama ennaku zino bazaala abaana bano abawala myaka gyaffe, n'agamba nze siyonsa, mwana n'amulekaawo. Mukama waffe yeebazibwe. Naye Mukama Katonda ayogera mu lunya olw'omwenda n'agamba ndituusa ekiseera eky'okuzaaza ne ntazaaza, ndituusa ekiseera eky'okuzaaza ne nzigala olubuto. Abange Katonda waffe tasobola kulemererwa. Katonda waffe ayinza byonna, Katonda waffe asobola byonna. Mwesige, tunuulira Katonda. Oyo atuusa ekiseera eky'okuzaaza n'azaaza n'agula olubuto lwo n'ozaala. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. Haleluya. Tasobola kuggala. Mukama waffe yeebazibwe. Kubanga abuuzizza n'agamba kati aseeri you know I love God and I love the word of God. Kubanga atubuuzizza abooluganda n'agamba ndituusa ekiseera eky'okuzaaza ne ntazaaza. Kati kiri gy'oli gw'okugamba yes oba no. Decision is yours. Mukama waffe yeebazibwe. Naye nga tulina okumanya nti all things are possible with God. Ayinza byonna, asobola byonna. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. Katonda eyatandika omulimu omulungi asobolera ddala okumaliriza. Mukama waffe yeebazibwa. Nze neebaza Mukama ku lwa online churches zonna abaweereza abasigala nga bayimiridde nga tetumalidde budde ku Facebook. What is trending? Manya Rema, Yachaye Kenzo, manyanga bino. Naye ne twewaayo mu maaso ga Katonda ne tugamba kama mbaya. Setaani kayimusomu kasitule enfuufu. Setaani kayingirewo ng'amataba. Naye ffe tunasigala ku kigambo kya Katonda nga tuweereza. Tetufuddeeyo lwa data Mukama agabiridde. Mukama waffe yeebazibwe. Abali ku zi wifi twebaza Mukama because you're connected. Mukama waffe yeebazibwe. Katonda yatukuŋŋaanya via online twogera n'abantu bangi abali mu nsi ez'Abarabu. Ensi ezo ze zikyasinze oba okubeera ensi ezaki, naye mwerekereza akadde ne muweereza naffe via online. Abange ekitiibwa kya Katonda. Our services go live ku YouTube gye tuli, Facebook gye tuli, wano ku church wakati gye tuli. Mukama waffe yeebazibwe. This is Sunday service. Hallelujah. Sigenda kuwanvuya nnyo kubanga na wano tuyina service. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. Tugenda kwongerezaako I think next week. Ndabye bantaddeyo ku Lwokusatu tugenda kutandikirawo. Twebaza Mukama, twebaza Katonda mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Katusabe.
Katonda kitaffe Katonda omwana tukwebaza kabaka w'abakabaka omwoyo omutukuvu tukwebaza kubanga oli Katonda eyatukuŋŋaanya Mukama taata watukuŋŋaanya n'otufuula eddoboozi erimu abali wano e Uganda abali mu Kenya abali mu Tanzania abali mu Rwanda abali mu Israel Katonda wange abali mu Middle East Oman Qatar Dubai kabaka w'abakabaka Bahrain Jordan abali mu UK Mukama abali kabaka w'abakabaka taata mu Europe watukuŋŋaanya gano simanyi ga Katonda wabula omwoyo omutukuvu kabaka w'abakabaka tukwebaza tugamba weebale Katonda omulamu tukwebaza tugamba weebale kabaka w'abakabaka sisinkana bonna Mukama taata waliwo kabaka w'abakabaka abanoonya emirimu bagenda e Bulaaya Mukama naye waliwo ebibalondoola nga biva na ku kika nga kiri kyagamba ewammwe tebalinnya nyonyi ewammwe tebakulaakulana nga kiraba wagenda ogenda akulaakulana nekikutayizizeeyo ku nsi awatali maamawo awatali muganda wo ate nga tokola kkiriza Mukama Katonda nti ye byonna ye Katonda kitaffe ye Katonda omwana ye Katonda omwoyo omutukuvu ate atuyita mikwano gye kkiriza nti Mukama agenda kutemera ekubo awatali ekubo ogenda kufuna omulimu nsaba ne muganda wange Ronald ogenda kufuna omulimu mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi omwana wa Katonda omulamu abo bonna abatulugunyizibwa mu nsi ez'Abarabu tubasabira abagala okukyusa emirimu tubasabira Mukama abakolera ebyamaanyi abagulire mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi omwana wa Katonda omulamu n'abo abamazeeko contracts zaabwe naye ng'ebisaawe ebirala mu nsi endala byasigala nga baggala kabaka w'abakabaka leka oteme ekubo kubanga bamalako contract Omwarabu n'abafulumya n'amugamba genda ate talina wakutandikira Mukama sisinkana baganda baffe we batyo abali mu mbeera bwe zityo Mukama obakolera ebikulu mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi n'abali wano e Uganda kabaka w'abakabaka taata nga balina kye baagala okutandikako Mukama batemere ekubo awatali ekubo kabaka w'abakabaka gwe byonna mu byonna twesize gwe Katonda wange nga tusabira muganda waffe James Mukama ali mu ddwaliro kabaka w'abakabaka laba wamuwonyeza accident Mukama leka omukomeko n'omukono gw'oguwonya mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi mwe tusabidde shalom shalom